Ng'akalulu k'e Kawempe buli olukya kakyagenda maaso n'okutunuza abangi enkalu oluvannyuma lw'ebitongole ebikuumaddembe okuggyayo n'ag'omu buto nga bikuba abamu ku abo be bagamba nti oboolyawo babeera bagezaako okwonoona ddembe ly'abalala. Nga kati kino tekyawaliriza ssaabawandiisi w'ekibiina ki National Unity Platform David Lewis Rubongoya okutuukirira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga okulabira ddala ani akulembeddemu emitambo egy'okulonda abakulembeze b'eggwanga ab'enjawulo. N'olunaku olwaleero pulezidenti waffe abadde alina okubeera mu Kawempe omwo naye twasalawo nti olunaku olwaleero tusooke tujje wano tulabe akakiiko k'ebyokulonda kye katugamba ku nsonga zino. Ssaabawandiisi wa NUP tatambudde yekka, atambudde n'ababaka okubadde omubaka Nambooze n'abakulembeze b'ekibiina abalala. Ono kati olutuuse ku kakiiko k'ebyokulonda ne bayingira mu kafubo n'abakulu ne bawayamu wabula bwe batandise okwogera ne bannamawulire. Rubongoya ategeezezza nga bwe beeraliikiriddemu olw'okweyongera kw'abalonzi ensangi zino mu bitundu eby'e Kawempe. Kijja kitya nti mu kulonda okwaggwa twalina abantu emitwalo 16 mu 14 be baali registered voters. Kaakati ku ssaawa zino bali mitwalo 19. Kakati kino kiddiddwamu Ssenkulu wa Electoral Commission era omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama ng'ategeeza nga kino bwe kitalina buzibu kubanga baateekawo omwagaanya eri abo bonna abaagala beewandiisa okulonda abakulembeze baabwe. Tikyeraliikiriza kubanga okwewandiisa kw'abalonzi ogwo mulimu gwa buli lunaku. Kasiro Munnayuganda awuliza emyaka 18 bw'aba nga beera mu Kawempe North waddembe kwewandiisa wati teyalonda mu mwaka 2021 kati alina okwewandiisa. Wabula Rubongoya wano wanokoleddeyo eky'okukubanga abawagizi baabwe abamanyikiddwa nga bafuuti soja gattako ekiwamba bantu ekyafuuse ekiri atabaala nga n'ababaka abamu bakyali mu nkomyo. Tetwagala enkya bagambe nti bino ebizibu byatuukawo mwakolawo ki. Twogedde ku nsonga y'ekiwamba abantu ekizzeemu abawagizi baffe mu kalulu kano nga batandikira bawamba omukulu Serubiri eyalina forms zonna eza nomination eza candidate waffe. We talked about the attack on journalists, ladies and gentlemen, and condemned it in the strongest terms possible and said the journalists are there to cover what is happening. Kati kino Byabakama ng'akiddamu naye yennyamidde n'ategeeza nga bwe kibatadde ku bunkenke. Kyokka n'agumya abeesimbyewo nga bwe baatandise enteekateeka okulaba nga batuulagana n'ebitongole ebikuumaddembe okubirabula okwewala abantu b'e Kawempe basule akalulu kaabwe nga tewaliwo okuwalirizibwa yadde okunyigirizibwa. Abantu abakola ebikolo biro bya ngeri lwaki tebatwalibwa mu mbuga z'amateeka nti engeri gye bakutema ebintu si ndangulukufu ate tereetere ekifaananyi kirungi mu kaweefube naliwo okusobozesa abantu b'e Kawempe okulonda omukiikize waabwe. N'olwekyo ffe kituwa essuubi nti era ekyongera kulaga nti kakiiko ebyokulonda ffe tuli ni charge. Kati wano bannakibiina kya NUP we banokoleddeyo n'ekibadde kibasiiwa okumala ebbanga ku byalabibwako mu bitundu eby'ekisolo olw'abantu abamu abajja okulonda n'obululu obwali nga babutiikinze dda. Rubongoya kino akinogaanyiza ku balakisi eri mu bitundu eby'e Kawempe nga yemu ku ebyo ebifo ebyateereddwawo akakiiko k'ebyokulonda abantu gye bagenda okusulira akalulu kaabwe kyagambye nti kireesa abawagizi baabwe n'abatuuze b'e Kawempe okweraliikirira okulondera mu bantu abo batulugunyiza ebweru. Wa NRM yatuuka n'okulwana wa UPC nga balwanira ki abantu abaleeta obukonge nga buli tikiti nga bagezaako obuteekamu naye ne tubabuuza n'ekirala bano abantu bwe mubakwata mubatwalawa. Wabula na kino Ssenkulu w'akakiiko k'ebyokulonda abadde mweteefuteefu okukyanukula n'ategeeza nga wabadde takimanyiiko era bw'agenda okufuna obudde ayiteyokko yeetegereze nti naye bwe kiba nga kyekyo baakusazaamu awalonderwa wano kubanga tekiri mu mateeka abantu okulondera mu bifo ebiriko obukwakkulizo. Polling station okubeera mu barakisi kebeere y'amagye kebeere ya poliisi kebeere ya prisons amateeka tegatuukiriza. Polling station eteeka okubeera ebweru kubanga n'abaserikale baffe nabo balina eddembe kulonda abali mu barakisi eyo naye tebalina kulondera munda mu barakisi yaabwe. We have undertaken to go and verify physically where that polling station is exactly located. Is it at the quarter guard as some of them were saying or is it inside?
Kati ekisigaddeyo kwe kulaba obaddira bannayuganda naddala abantu abawangalira mu bitundu eby'ekawempe naddala ng'ebulayo ekiseera kigere okuyingira mu kalulu aka bonna bannansi okusalawo ddala ani asaanidde okubakulembera nga n'abasinga badde bagamba Kawempe eri kusiiga kifaananyi ku kalulu w'abantu bonna ke balindiridde ak'omwaka 2026. Martin Bosakali Essuubula nza kusakidde eggulire eryo ku lwa Dream TV amawulire amakuŋŋunte.